Basabanya banyabo kitalo nnyo kitalo ddala wekiri ekyamuzayi waffe katolubwama yatuvudde ku maaso naye buli omu waali wekiri akkirize nti Mukama buli omu alina olunaku lwe, buli omu alina entuuko ze kyova olaba nti n'omubbi wabba agenda n'asaba Mukama nti Mukama nnyamba nkole ki nzibe ate nga nagwe agenda okubba naye asaba Mukama Katonda emaali ye agikuume bulungi. Naye nkubuulira mazima ebintu bino byawukana bitya. Abakatoliki mumbuulira ng'omuntu afudde embuli yaabwe yanjawulo egumya omuntu ne bwaba abadde mubbi tebamwogerako bubi. N'omusiraamu embuulira y'abasiraamu naye ekyuka kati fuukamu omulambo. Nze mulambo efuuka omulambo kanfuuka omulambo. Omwana abadde abba mukatuliki abakatuliki babikkirira basse buli bannyabo okubonaabona kw'amaanyi. Omwana ono abadde ajja mu kereziya n'ali akagaati. Omwana abadde mulungi nnyo yasoma emisomo gyonna ne giggwayo. Naye Mukama Katonda amulamule kisa abikkako wekitegeera tayagala kwasaaguza byamba byonna byakola ki byabaddeko nga atigomya ekyalo situka abasiraamu. Omusiraamu ye ebibi byonna byobadde okola abadde abimanyi. Ng'olabira abasiraamu nti balinalo era ekigambo ne baba akwinako obusungu salaamu yesooka. Salaamu yita omusiraamu. Basaba ne bannyabo katuyite aji oba seeka ayogereko obugambo 234 mwana Adamu tumutwale mu nnyumba ye y'olubeerera Kabuli ye. Beera omulambo. Omusiraamu baddu ba Allah salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naam shi. Baddu ba Allah muli omujooga Allah. Essaawa zino muganda wafaalisa ebyobugagga amayumba agalese abaana mu bagenda ozinira kalyoki. Muddu wa Allah essaawa zino muganda waffe twamunaazizza dda tugenda mutwala ku Kabuli twasimye fuuti ezi 4 twatadde buloka egenda okwanga okutula ensingo. Muddu wa Allah gwe Shakira oli ku Nairo Faruku oli ku Giribizi Nagisi tunaaba twakamuteeka bwetti malayika zigenda kujja 4 ey'ensuuluulu ey'ebasa ey'akayondo bamugambe emmaanira bbuka mubaleete Naira Nyogoga. Muddu wa Allah mudde ne mweyita babandana kati wuuno mubandana muukimu salaamu alaikum sigenda kuziika tuleze university obugalo eso bakomediani abajja wano twanguyeyanguyeko nsereko nawe nkwagala nnyo taata wange Victor Kaminyo Katongole Delik ali mu kizimbe Red Banton kimhamuze taata sanyiso okulaba taata kojja kimbowa naye nga tonaba kwogera kintu kyonna kyonna mugambe nange kankabe ennaku yange mugambe mangu tuli mulumbe sirinamu kojja mugambe tuli mulumbe sirina musongonjo kyengensi kankuweyo ku mazzi gaga yocha kojja mwebale nnyo mwebalire ddala okujja mwebale okubeerawo mwebale okwongobagiraho nalibo katolubwama obikimana tolabisa okuva letwali mu byonna na buli kimu kyonna watirako naye olw'okuba ndi mu lujja lwawo nalibo katolubwama ndi muko sisobola butayimbayo okubanga aho nalibo katolubwama yagamba nti bw'abanga avudde mu nsi wakiri omuntu ogegenyangako so nsaba okuyimbayo ennyimba 2 munzikirize ng'abantu nnyimba 2 kyabamanyi omukwano mwebale mwasoma nnyo era mwamala neebasanya abaami abakyakala ne bakyala bammwe. Ani yasa ne mukyala we wano tuyimbire wamu. Kyabamanyi omukwano mwebale mwasoma nnyo era mwamala neebasanya abaami abakyakala ne bakyala bammwe. Tomuchuzanga chibaba wakusanyuka chamubere babiri tikubanga nenda kuyamwe ebaloma babiri abamukubo sibatotula sanyuka n'uwa manyigosula Chukira ne mubante bwavu Kamuli entula naye nga tafayo Ngali n'ensuubi kibwe siricha oli musanyusa kati laba okyakasa abaana batamanyi nti olya n'entula nze
kusekerede atazitulira emmere tanemazako mwasoma nyeramwa nebasanya bami abacakala ne bakyala bamwe abalina bami bwe batyo babalasama mwamala bafuna omutwala jawwo emusinga obwavu bwamwe ako kayimbye lwa muganda wange Geoffrey Lutaya akayimbye njagalayo akayimba kamu bannange ojja kimba tusaba olw'obudde muzeeyi olw'obudde tusaba busabi neyanzisa nnyo